Ashraf Kizza omuvubuka yalabikira mu katambi akasaasanira ku mitimbagano ng'agezaako okutemula omusuubuzi wa kasooli Sam Muhachi okumunyagako ssente ke twakulaza olunaku lw'eggulo nga poliisi emuyigga akwatiddwa. Ono yakwatiddwa akawungeezi k'eggulo mu disitulikiti y'e Kyotera gye yabadde yeekukumye. Twamukwatidde mu maka ga kitaawe gye yabadde yeekukumye ku kyalo ekiyitibwa Kabale Village mu Rwanda Sub County. Ono olwaliro ajjiddwa e Kyotera n'aleetebwa e Nateete gye yaddiza omusango ku bbalaza ya Ssabbiiti eno. Okukwatibwa ono abadde ateekateeka kudduka mu ggwanga. Naye twasobodde okumufuna mu bwangu nga tuyambibwako ba detectives ab'e Nateete saako n'ab'e Kyotera. Atwaliddwa ku Bashir Maize Millers e Nateete ku 5 gye yali agezaako okutemulira Muhachi n'alaga abasirikale engeri gye yalukamu olukwe. Ono era abalazi we yakweka ekkutiya mwe yali atadde ejjambiya n'ennyondo. Annyonnyodde engeri gye yalumbamu omusuubuzi. Nosembera ng'okutte ki? Yogera nnyo n'okola otya? Alaze poliisi we yayita oluvannyuma lw'enteekateeka z'okugwa obutaka. Bino bibadde bigenda mu maaso wakati mu bakolera mu kifo kino okweswanta nga baagala omugajjambula. Okusinziira ku poliisi, Ashraf Kizza yali agenderedde mukama we Bashir Ssekyonga. Bashir yamusuubiza ssente naye oluvannyuma neyekyusa kati yabadde ayagala kumubba agende. Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano agamba nti ono wakusimbibwa mu mbuga z'amateeka abitebye. Musango gye twamuguddeko omusango gw'okugezako okutta omuntu yeriko ku fayiro naye omuwabi wa gavumenti yajja kutulabulamu omusango ki gye tujja mutwala muki mu kooti. Onyango era ategeezezanga ne nannyini Bashir Maize Millers Bashir Ssekyonga naye bw'atandise okunoonyerezebwako. Kizza yamulese mu kifaananyi anti ono yamusuubiza ssente okumuwa ssente ndowooza obukadde 10. Ashraf Kizza oluvannyuma addiziddwa ku poliisi e Nateete gy'ali mu kukuumirwa.